Mukama yebazibwe nnyo, njagala kubalamusaako nnyo nate mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Munansonyiwa olunaku lw'olwaleero tugenda kwogera mpola mpola olw'ensonga nti audio yaffe ekyalinamu obuzibu. Mukama yebazibwe, tukyalina obuzibu ne audio. Amiina. Microphone yaffe erinamu obuzibuzibu. Settings zaazo zakyankalanyemu naye ng'ate tulina haleluya, naye ng'ate tulina okuweereza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. N'olwekyo ojja kuŋŋumiikiriza tugende mpola mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Bw'owulira akayitamu akasaala ojja kuŋŋumiikirizaako nange ndi ku bunkenke bw'otamanyiiko na muwendo buyitirivu. Ebyuma bino si byangu naye twebaza Katonda. Topic emu bweti, episode emu bweti okugiwulira n'ekutuukako awo mu ddoboozi eryo lyennyini lyeweetaaga eba eyise wala. N'olwekyo twebaza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Tugenda kutambula, eddakiika tezigenda kubeera nnyingi nnyo olw'ensonga nti tulina topic eno egenda mu maaso eyitibwa the altar. Twandibadde bakugitandikako olunaku olwa Monday naye tetwasobola olw'ensonga ya technical issue gye tukyalina, naye nga tugenda kugitereeza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. So ndabye ate nga n'olwaleero nalwo bwe lugenda nga tetulina kye tukoze, sitaani ayinza okwegulumiza. Naye era mu byonna twebaza Katonda anti mulungi ekiseera kyonna. Kitaffe mwesigwa, njagala kwebaza kubanga oli mukulu, oli w'amaanyi. Ekisa kyo kiyitiridde, obulungi bwo buyitiridde Mukama. Weebale gwe eyatwagala, weebale nga n'olwaleero okyatwagala. Oli mwesigwa newankubadde ffe ng'obwesigwa bwatulema, osigala gwe oli mwesigwa. N'olwekyo weegulire ekitiibwa bulamu bw'abantu bano abagenda okuwulira ebigambo bino, wabe waayambibwa mu linnya lya Yesu. Njagala kulamusaako yonna gy'oli gy'osinzidde okuwuliriza. Akutte essimu, ojja kufuba essimu eyo ogiteeke ku kutu, tuwuliziganye kubanga eddoboozi siriwulira. Nze nga nze seewulira naye mpulira feedback, as in njogera ne litwala eddakiika seconds nga 3 ne likomawo ne linkomerawo. So echo nayo negiramu. So kizibu kiri awo, tukyakitereezaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'olwekyo ngenda kwogera naye ojja kumpuliriza. Amen. Now ffenna tumanyi bwe twogera ku kye tuyita altar, ffenna tukimanyi kye kitegeeza. Era bw'ogamba omuntu nti altar, ekigambo altar kitegeeza ki? Straight away ajja kugamba kitegeeza ekyoto. Kyoto, tukume ekyoto. We have prayer altar. Kakati ekyoto kyeki? Oli bw'agamba ekyoto, oli bw'agamba nti tulina ekyoto, twakuma ekyoto, aba ategeeza ki? Bangi nnyo ku ffe ekintu kino tukitwala nti kusaba. Si bwe kiri? Kusaba
kusaba. Ekyoto kusaba. Tulina ekyoto ekyokusaba. Tugenda kusaba. Prayer altar. Prayer movements ez'enjawulo. Onfuna. Now, ekyoto still tusigala twebuuza. Ekyoto ekyokusaba, ekyoto kyeki? Kubanga omuntu bw'omubuuza ekyoto kyeki, akugamba kusaba. Kusaba. Era bw'oyogera ekigambo ekyoto, ekisooka okujja mu ndowooza y'omuntu kusaba. Naye ate jjukira nti nga tetunnaba na kugenda ku kyoto tusaba. Okera ku makya n'osaba, okera ku makya n'oyogera ebigambo byo eri Mukama, okera ku makya ne weewonga maaso ga Katonda. Okwo nakwo kusaba. Si bwe kiri? Okwo nakwo kusaba. Naye ate ekyoto kirina enkizo y'amaanyi. Tugenda kukiraba olunaku lwalero. Munzikirize tukole introduction eno. Altar. Ekyoto kitegeeza ki? Era bw'oba ogenda okubanga otandika ekyoto, nsonga ki ekukozesa ekyoto? Ye bannange, ekyoto kiki? Nga tetunnagenda mu kino nakiri nakino nakiri. Ekyoto kiki? Ekyoto kiki? Mukama yebazibwe nnyo. Tutandika okulaba ekyoto oba kye tuyita altar mu ndagaano enkadde. Lwaki kiyitibwa ekyoto mu lulimi olwaffe oluwangu? Olw'ensonga nti kyabeeranga kya muliro. Muliro gwe gwakumibwanga. Mukama yebazibwe. Omuliro gwe gwakumibwanga okusingira ddala endagaano enkadde eyogera nnyo ku byoto. Wangi tukaddemu. Endagaano enkadde eyogera nnyo ku byoto okusinga endagaano empya. Endagaano empya eyogera ku kyoto. Tujja kukiraba. Naye ereeta ekyoto engeri gy'ekireetamu. Bw'oba teweegendereza toyinza kukitegeera. Naye ng'endagaano enkadde yeesingira ddala okusiiga ekifaananyi eky'ekyoto oba ebyoto. Kiyite altar. An altar. Okategedde akantu ako? Okategedde akantu ako? Kakati bw'otunuulira endagaano enkadde n'okola sitadde, buli eyakolanga ekyoto, mwana wange, ekyamuleetanga ku kyoto tekwabeeranga kusaba. Tekwabeeranga kusaba. Yabeeranga aleeseeko saddaaka. Tukaddemu ffenna, yabanga aleeseeko saddaaka ku kyoto. Okategedde akantu ako? Main purpose y'ekyoto mu ndagaano enkadde nga tukitunuulira si kusaba. Main purpose y'ekyoto mu ndagaano enkadde kuleetako biweebwayo, kubyokya, kuwunya vvumbe, Mukama kusiima, saddaaka eweereddwayo. Y'endagaano enkadde. Tukaddemu. Ekyoto endagaano enkadde, papasi yaakyo tekwabeeranga kusaba. Kakati ekibuuzo, okusaba kujjirawa ku kyoto? Tujja mpola mpola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyoto, bwe twogera ekyoto endagaano enkadde,
njagala nkiddemu bulungi nnyo okiwulirize. Ekyoto sawundi eno etukoze bubi, naye kanzikirize Katonda nti tujja kutambula mpola mpola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyoto nkiddamu, ekigendererwa ky'ekyoto kwabeeranga kuleetako ssaddaaka za Mukama ne zookebwa, Mukama n'ayaniriza evvumbe n'ebyo ebireeteddwako. Ekyoto kyaleetebwangako biweebwayo ebyokebwa. Tukaddemu kyova olaba nti kiyitibwa ekyoto, muliro gwe gwayakanga. Ekitabo eky'ebyomumirembe ekisookera ddala essuula 2:26, ebyomumirembe olwokubiri ye Chronicles yaani ebyomumirembe ndowooza ebyomumirembe ekisookera ddala, ekitabo ky'ebyomumirembe ekisooka ebyomumirembe gy'abassekabaka, ebyomumirembe gy'abassekabaka ekisookera ddala essuula 21 olunyiriri lwa 26, 21:26 ebyomumirembe ekisookera ddala. Tukaddemu ekitabo ky'ebyomumirembe ekisookera ddala 21:26. Bw'oba otusseewo gamba nti amiina, saagala tutuuke misinde. Otusseewo ekitabo eky'ebyomumirembe ekisookera ddala essuula 21 n'olunyiriri olwa 26. Bayibuli esomesa nti Dawudi n'azimba eyo ekyoto eri Mukama. N'akola ki? N'azimba ekyoto eri Mukama, n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe. N'asaba Mukama, n'amuddamu n'omuliro ng'ayima mu ggulu ku kyoto eky'ebiweebwayo ebyokebwa. Tugende mpola. Dawudi yazimbira Mukama ekyoto, naye ekyoto kino kye yazimba yalina bye yaleetako ebiweebwayo ebyokebwa, kubanga kyabeeranga kya muliro. Ebiweebwayo ebyokebwa nabireeta ku kyoto. Ekiddako kusaba. Tukaddemu ffenna. Dawudi yaleeta ekiweebwayo ekyokebwa olw'emirembe n'ebiweebwayo olw'emirembe, n'akyokya, n'asaba Mukama ng'ayima mu ggulu ku kyoto ekiweebwayo. Mukama n'amuddamu n'omuliro. Mukama ffe yeebazibwa nnyo. Tugenda mpola nkuddiramu. Ekyoto si kusaba, ekyoto, ekyama ekiri mu kyoto kuleeta. Jjukira tetunnaba kutegeera ekyoto kye ki, naye tulaba ebyoto balina bye baleetako ne babiyokya, balina ssaddaaka ze baleetako ne bookya. Ssaddaaka zino ne zitumbiza evvumbe ne liwunya akawoowo. Mukama n'asiima, omuliro ne gukka n'ayanukula. Tuli ffenna tugenda mpola. Okusaba si kyekyoto, kubanga buli lunaku abantu basaba. Dawudi gwe twogerako
ayogera mu Zabbuli essula ya 5 ejja kusoma olunyiri olusookerako ddala paka ku 10 ng'akaaba omulanga yeegayirira Katonda asaba, tonziggyako mwoyo wo, tongoba mu maaso go, onkomezewo essanyu ery'obulokozi. Yali asaba. Ekyo tekiyitibwa kyoto. Tekiyitibwa kyoto. Abooluganda bangi tubalaba mu ndagaano enkadde nga basaba, tukaddemu ffenna nga basaba. Newankubadde nga baali basaba, oluganda omulala ayitibwa Eriya. Eriya yasaba ng'ali n'omuddu we yali ayitibwa Gekazi. N'amugamba nti genda eri mu bassekabaka, ekyokubiri ndowooza 17 eyo. N'amugamba nti genda otunule waggulu olabe. Eriya ali mu kusaba, akutte omutwe guli wansi w'amagulu. Genda olabe ku ggulu olabe oba eriyo akale. Teri kiriyo. N'addayo ogwokusatu, teri kiriyo. Ogwaddako nti ndabye waliyo akaliyo waggulu, tulabika tutuuse ku lyengedde, ndabye akalinga omukono gw'omuntu. Eriya ng'ali mu kusaba roshikata ramazikata sikaterebo, ng'ali mu kusaba. Ekyo Bayibuli tekirikogonayizinga nga kyoto, newankubadde yali asaba, newankubadde yali musabi, tekyali kyoto. Oba onfuna? Newankubadde ng'ekitabo eky'ebyomumirembe essula esookera ddala, ekitabo eky'ebyomumirembe olusooka, ekitabo ekisooka eky'ebyomumirembe essula 21 n'olunyiriri 26, tulaba Dawudi ng'azimba ekyoto eri Mukama, n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe, n'asaba Mukama. Okategedde, nziramu okukola statement bweti: ekyoto tekitegeeza kusaba. Ekyoto then kitegeeza ki? Dawudi azimbira Mukama ekyoto. Mukama waffe yeebazibwa nnyo. Ibulayimu azimbira Mukama ekyoto. Ekitabo ekya Luberye 12 n'olunyiriri olw'omusanvu. N'olunyiriri olw'omusanvu, Luberye 12 n'olunyiriri olw'omusanvu. Luberye si ye Genesis eyo. Genesis 12. Genesis 12 n'olunyiriri olw'omusanvu. Mukama n'alabikira Ibulaamu n'ayogera nti ezzadde lyo ndiriwa ensi eno. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. Tuli ffenna, Katonda agamba Ibulayimu nti ezzadde lyo ndiriwa ensi eno. Ibulayimu n'azimbira awo ekyoto kya Mukama. Bayibuli esomesa nti n'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi lw'ebuvanjuba bwa Beseri, n'asimba eweema ye e Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebuvanjuba, ne Ayi ku luuyi lw'ebuvanjuba. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama, n'akaabira erinnya lya Mukama. Tuli ffenna, Ibulayimu n'atambula ng'akyakwata ekkubo ery'obukiika obwa ddyo. Waliwo akantu ke njagala owulirize. Ibulayimu azimba ekyoto eri Mukama. Tuddamu okumulaba nga Ibulayimu akaabira Mukama.
So waliwo ekisooka mu byonna byakyo. Ekisooka kuzimba kyoto then n'amala n'akaabira Mukama. Okategedde akantu ako? Eri mu kitabo eky'ebyomu mirembe gye twabadde, Dawudi azimba ekyoto n'ateekako ebiweebwayo ebyokebwa n'asaba, Katonda n'addamu okusaba kwe ng'ayita mu muliro. Omukulu ono ayitibwa Ibulayimu. Ibulayimu yakwata ekkubo lya Mukama. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekitabo kya Lubereberye 12 n'olunyiriri olw'omusanvu, Bayibuli esomesa nti Mukama n'alabikira Ibulayimu n'ayogera nti ezzadde lyo eryo liriwo ensi eno. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. Olabye nti azimbye ekyoto n'avaayo n'agenda wali olusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba lw'e Beseri n'asimba eweema ye, tenti ye mw'anaasula. E Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebuvanjuba ne Ayi, kira Ayi kibuga, ne ku luuyi olw'ebuvanjuba n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama n'akaabirira erinnya lya Mukama. Kaakati waliwo akantu ke njagala okunnyonnyola. Still njagala kutegeeza nti ekyoto tekitegeeza kusaba. Okusaba kujja oluvannyuma lw'ekyoto. Tukaddemu. Okusaba kujja oluvannyuma lw'ekyoto. Tukaddemu ffenna. Okusaba kujja oluvannyuma lw'ekyoto. Ekyoto kisooka okusaba, okusaba ne kuddako. Now kyangu omuntu okubeera mu kusaba naye nga talina kyoto ne Mukama. Still tetunnaba kutegeera ekyoto kyeki. Lubereberye 35, ekitabo ekiyitibwa Lubereberye 35 olunyiriri olwokusatu. Osobola okutandika n'olunyiriri olusookera ddala n'olwokusatu nja ddwagala. Lubereberye 35 n'olunyiriri olwokusatu. Katonda n'agamba Yakobo nti golokoka oyambuke Beseri otuule eyo ozimbire eyo ekyoto eri Katonda eyakulabikira bwe wadduka amaaso ga Esawu muganda wo. Yakobo n'alyoka agamba ab'omu nnyumba ye n'abo bonna abali naye nti mujjeewo bakatonda abalala abali mu mmwe mwetukuze muwanyise ebyambalo byammwe. Olwokusatu. Lubereberye 35 n'olunyiriri olwokusatu. Tugolokoke twambuke e Beseri, nange ndizimbira eyo ekyoto eri Katonda eyanziramu ku lunaku olw'okweraliikirira kwange era eyabanga nange mu kkubo lye natambulirangamu. Ne bawa Yakobo bakatonda abalala bonna abali mu mukono gwabwe n'empeta ezaali mu matu gaabwe. Yakobo n'abikweka wansi w'omwera ogwali mu Sekemu. Mukama yeebazibwe nnyo. Ne batambula n'entiisa ennyingi n'egwa ku bibuga ebyabeetooloola, ne batoogera baana ba Yakobo, ne batagoberera baana ba Yakobo. Olw'omukaaga. Awo Yakobo n'atuuka eluzzi ekiri mu nsi ya Kanani, Beseri, ye n'abantu bonna abaali naye. N'azimbira eyo ekyoto n'ayita ekifo Erubeseri
kubanga eyo Katonda gye yamubikkulira bwe yadduka amaaso ga muganda we. Kakati ogenda okwetegereza Yakobo azimba ekyoto. Mukama yeebazibwe. Bazimba ekyoto eri Katonda, bazimba ekyoto eri Mukama. Ndizimbira eyo ekyoto eri Katonda eyanziramu ku lunaku olw'okweraliikirira kwange, era yabanga nange mu kkubo lye natambulirangamu. Katonda agamba Yakobo nti golokoka ogende e Beseri ozimbe ekyoto. Genda ozimbe ekyoto. Kakati nina ekintu kye njagala okwogerako naawe olunaku lw'olwaleero. Ekiyitibwa ekyoto kifo. Tukaddemu ffenna. Ekyoto kifo. Ekyoto is a place. Ekyoto kifo. Nga tetunnagenda kubiteekebwa ku kyoto, tutunuulira ekyoto. Ekyoto kifo. Ekyoto kifo. Nuwa naye azimbira Mukama ekyoto luberye 8 n'olunyiriri 20. Nuwa azimbira Mukama ekyoto n'atwala ensolo, ebinyonyi ng'ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Nuwa. Ekiyitibwa ekyoto tugenda kweyongera mu maaso kukiraba. Kifo ekiri presented nga kyawuliddwa, kitukuziddwa, nga kya nsisinkano yo ne Mukama. Ekyoto. Tukaddemu. Ekyoto kifo ekiteekeddwa nga kya nsisinkano yo ne Mukama. Kifo. Ekyoto kifo. Tukaddemu. Ekyoto si kusaba. Ekyoto kifo ekiteekeddwa. Tukaddemu. Ekyoto kifo ekiteekeddwa ku lwa Mukama. Okategedde. Ekyoto si kusaba. Okusaba kujja oluvannyuma lw'okuteekateeka ekyoto. Okusaba ne kujja. Ekifo. Ekyoto kifo. Kifo kye kiyitibwa ekyoto. Ekyoto si kusaba. Ekyoto njagala nkiddemu nkikutegeeze. Kifo. Bonna bw'ogenda okubawulira balina ekintu kye boogera. N'azimbira Mukama ekyoto, which means kifo kyali mu kuzimba, ng'ekigendererwa kya byonna kusisinkana Mukama. Wano tunasisinkananga mu kifo kiri we twasisinkaniranga. Mu kifo kiri waliwo ekifo eky'omuwendo w'osisinkana ne Mukama. Ekyo kye kiyitibwa ekyoto. Ekyoto kifo ekiyoyoteddwa. Ekyoto kifo w'osisinkana Mukama.
yebazibwe nnyo. Kifo ekitabo ekiyitibwa eky'Amosi, Amosi ssuula yakuna olunyiriri lwa 12. Mbadde ndi mu kunoonya lunyiriri luno. Amosi 4:12. Munansonyiwa bwemba nga tompulira bulungi, gezaako nnyo otekeyo nnyo okufaayo. Amosi 4:12. Bayibuli esomesa nti Amosi 4:12. Kyenvudde nkukola bwe nti, ayi Isirayiri, era kubanga ndi kukola kino, weeteeketeeke okusisinkana ne Katonda wo, ayi Isirayiri. Kubanga laba oyo abumba ensozi era atonda embuyaga era abuulira omuntu bw'alowooza, afuula enkya okuba ekizikiza era alinnya mu bifo ebigulumivu eby'ensi. Mukama Katonda w'eggye ly'erinnya lye. 12 atugambye, kyendiva nkukola bwe nti, ayi Isirayiri, era kubanga ndi kukola kino, weeteeketeeke okusisinkana ne Katonda wo. Kakati ekyo ky'owulira eky'okusisinkana ne Katonda wo, that is an altar. Nga tonnaba kwogera kintu kyonna osisinkana. Mu kusisinkana, it is a place, a meeting place, ekifo eky'omuwendo ekiyoyoteddwa, ekifo eky'omuwendo ng'ekigendererwa kyakyo kikyo na Mukama. Mukama yebazibwe nnyo. Nkiddamu, ekyoto kifo. It's a place. It is a place. Ekyoto tekitegeeza kusaba. Ekyoto kifo w'osisinkana ne Mukama. Ekyoto nsisinkano yo ne Mukama. Kyendiva nkukola bwe nti, Amosi 4:12. Kyendiva nkukola bwe nti, ayi Isirayiri, era kuba ndi kukola kino, weeteeketeeke okusisinkana ne Katonda wo, ayi Isirayiri. Ekiyitibwa ekyoto nsisinkano yo ne Mukama. Tukaddemu. Ekiyitibwa ekyoto nsisinkano yo ne Mukama. Tewali kirala. Bayibuli esomesa mu kitabo ekitibwa eky'Okuva, Okuva 30:6. Okuva 30:6. Okuva 30:6. Oli ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel. Mutusonyiwemuko olw'eddoboozi lino teritambudde bulungi, naye twebaza Katonda olwa kino ate. Bible esomesa nti, and you shall put it in front of the veil that is above the ark of the testimony, in front of the mercy seat that is above the testimony, where I will meet with you. Wanji olunyiriri luwulidde. Kuva 30 n'olunyiriri lwa 6. Era olikiteeka kale twandivudde eri waggulu singa tulina obudde
obulungi era olukiteeka mu maaso g'eggigi eriri okumpi n'essanduuko ey'obujulirwa mu maaso g'entebe ey'okusaasira eri ku bujulirwa kwenasisinkaniranga naawe ne Alooni anaayoterezanga okwo obubaane obw'ebiwunya akaloosa buli nkya bw'anaazirongosanga ettabaaza anaabwoterezanga. Ekigambo ekiyitibwa ekyoto sisinkano. Tukaddemu ekintu ekiyitibwa ekyoto nsisinkano ebeera enkawunta ey'omuwendo era bangi we basisinkananga Katonda awo wennyini waamusisinkanidde n'azimbawo ekyoto eky'okujjukiza. Awo wennyini waamusisinkanidde n'amaakingawo n'ateekawo ekyoto nti bwe mba njagala Katonda waliwo emusanga mu kifo kiri we tusisinkana. Aba yeewaddeyo, aba yeesaze ku bintu byonna n'ajja mu maaso g'oyo gw'ayagala okusisinkana Katonda we ne boogera. Kyova olaba nti abantu bwe babeera mu kusaba n'okusiiba beeyawula, mu kweyawula n'adda mu kisenge kye ne yeggalira. Mu kweggalira awo ekyo kyali mu kukola kye bayita ekyoto. Yeeyawudde, asirise agamba yogera mpulire ssebo. Akadde katudduseeko tetugenda kusisinkana olowooza mu episode enaabeerezeeko tujja kusisinkana. Ekyoto nsisinkano, ekyoto kifo ekyawuliddwa. Topapa genda mpola. Ekyoto kifo, it's a place consecrated nga gwe ne Katonda wo muli bakusisinkana. Buyinza okuba obuliri bwo, eriyinza okuba ffumbiro, oyinza okuba gwe wazimba ennyumba n'oteekako ekifo ng'ogamba nti awo wensabira, omukeeka gwange guli awo, awo wengwa nenkabirira Katonda, awo wengwa ku lusozi luli emabega wansi w'omuti ogwo omunene ogw'omuyembe, awo wensula n'empita eggulu ne limpulira. Nga tonnagenda kusaba, nga tonnaba kulangirira kyoto, tugenda kukola ekyoto eky'okusaba. Sooka otegeere ekyoto kyeki. Ekyoto nga tonnaba na kutandika kusaba, kubanga bonna basaba, naffe tusaba. Obeera mu takisi, obeera mu motoka, ng'ogenda ku mirimu, olina gy'obeera oli, newabeerawo ekikusala mu maaso nogaasi kino sikitegedde, notandika okwogera ennimi, oli mu kusaba. Okusaba kuli buli wamu, naye ekyoto tekiri buli wamu. Tukaddemu, okusaba kuli buli wamu, naye ekyoto tekiri buli wamu. Ate si buli muntu nti alina ekyoto, si buli muntu nti akola ekyoto.
olw'ensonga nti si buli muntu nti alina enkolagana ne Mukama. Si buli muntu nti alina enkolagana ne Mukama. Ekyoto kitegeeza olina enkolagana ne Mukama era musisinkana mu kifo kino ne mwogera. Lwaki tunzikiriza ne tukomawo olunaku olw'enkya. Katonda omwesigwa kwebaza olw'abantu bano bateeka maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bawa omukisa gaziya ensalo zaabwe, bagulirewo enzigi, mannya g'Omwoyo Omutukuvu n'obuweereza buno wamu tubuteeka maaso go wegulumize mannya g'Omwoyo Omutukuvu. In Jesus mighty name, amen. N'olwenkya tukkirize Mukama tujja kubeerawo mpolampola until ebintu nga bitambudde bulungi. Munnansonyiwa olw'eddoboozi teribadde ddungi wadde naye tulwana eddoboozi lino litereere mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Mbaagala nnyo. Mukama abankuumire mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala weewaawo twebaza Mukama. Amen. God bless you. Jesus' name. Amen. Muliro kwota